Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya eddoboozi Mampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior kuba nti otambula naffe subscribe gwatanaba kuba nti osubscribing nawe ya subscribing edda ngamba big up on yourself kuba nti wekumira kumanya na kutambula naffe 24/7 kuba nti otwesiga and tukurusaako amawulire nga bwegeyongera now Jose Chameleone nga kyeyongera okukola obutemo oba obulabe ku bantu ab'enjawulo yeno incident lwaki Jose Chameleone byabadde bitya ku studio wabawa era olutalo lwavudde kuki binono twabifunye ku bantu abamu abakola ne producer Dig Power nga omwana simula amuyita graphics n'ebiki ebitabula Jose Chameleone mpola kigambibwa okuba nti Jose Chameleone atuuka ewa producer Power nga n'oluyimba lwagenda okola because yali amaze okola enyimba ne Joe Sadeko katana ne Misa Kisemakula nga alina byagala okola mpola sono lwekyo yali agenzeewo kuba nti awuliriza mu luyimba lwa Wizomanizo olupyo olulala then Jose Chameleone mu kutuukawo ambu yatandika okuba nti abuuza upcoming star nti gwani obeerawa kikyokola then omwana namugamba nti yes nze gundi mbeera mu kifo kindi era nga nze wano kuba nti recordinga music Chameleone n'atandika okumubuuza olina abaana omukulu oyo n'agamba nti talina baana Jose Chameleone yatandikidde omugamba nga balina abaana mu America n'okuba nti omuvubuka ono ayinza okuba nga mulogo oba mutemo so kwe kutandika okuba nti amukuba mpola naye ng'entabo eva ku ki kiteebereza okuba mbu Jose Chameleone alina abawala bagenda nabo ku studio eyo era nga omu ku bawala be bamentioninze according to nkotinga mwana wa baba amanyikiddwa nga Alan Magic gamba nti Jose Chameleone alina abawala baatira okujja nabo ku studio era nga abawala abo omu bamuyita JC omulala Bridget nti Jose Chameleone yagenze nabo ku studio n'aba nti atandika okuba nti mbu agenda nabo ku studio buli kaseera n'aba nti abakozesa ku studio n'okuba nti abakombesa dikiye yes ku studio nga abantu balaba mbera Jose Chameleone ebiseera ebisinga abakazi abo abakolera awo ebintu bya sitani oba ebintu by'abantu abakulu babikolera mu public nga tafuddeyo ku muntu so n'olwekyo bw'abala abo batandika okuba nti bamunyiiza Jose Chameleone kwe kutandika okupangulukuka n'atandika okuba nti akuba abantu era abavubuka bano bagamba nti Jose Chameleone studio eyo abadde agifudde yiye last week waliwo omuvubuka gwe yakuba ku studio lwali lunaku lwa Sunday yes yali Sunday waliwo gwe yakuba ku studio last week namukuba bubi nnyo ne bamuleka naye ng'ate entabe teva ku balala bweva ku bakazi like Jose Chameleone ajja ne bamalaya ab'enjawulo ku studio ya bawa ku studio eyo n'atandika okuba nti abajogerawo so n'olwekyo y'ensonga lwaki yakubye n'abantu era omuvugo ono yagamba nti Jose Chameleone mukuba nti bamugambako waliwo producer omu eyavuddeyo n'abantu amugambako kati kwe kubuuza producer n'amugamba ati gwe njogera naawe ng'okutte mu nsawo njagala oveeyo njagala ompe ku kitiibwa ompe ku magezi n'amukuba empi n'amupacula empi olutalo lwe lwatandikidde natandika okuba nti balwana then Dig Power n'agezaako okuba nti amukubira kati Chameleone olwamaze okukuba abo abantu Dig Power yagezaako okuba nti amukubira esimu bogere nga abantu amubuze lwaki Jose Chameleone wakubye muganda wange ne ba clients bange ku studio omukulu ono n'agaana okwata esimu kati Dig Power olwagenze live ku Facebook Jose Chameleone n'atandika okuba nti amukubira amasimu abeere nti amuwozaawoza n'okuba nti amuyambako okuba nti oba agezaako kuba nti amugamba nti ebintu bino bigwenge oba babisolving out of social media oba out of court oba out of public naye yagenza okuba esimu nga kiri too much era Dig Power yasobodde kuba nti akwata simu za Jose Chameleone then mukuba nti bakyagenda mu maaso Dig Power kyawanda omuliro waliwo omusajja amanyikiddwa nga manager wa Jose Chameleone bamuyita Robert Nkuke Mutima Jose Chameleone yamuyiseemu okuba nti akuba esimu awozeewoze Power okuba
kumanti takuba like awozeba okumanti takuba Chameleone ku social media bobinyo naye nga ate n'essimu za Robert Nkuke Mutima Digibawat yazikute era nga abasajja bano bagenze mu maaso kumanti bamwabya. Chameleone mbu yagenze ku studio yafuuse ekizibu yakubye abantu bonna ne badduka studio ne badduka ku studio naye nga ate entabo enva kuki bamalaya be mpola mpola. Then waliwo ino information twafunye ewalala nti Jose Chameleone buli bagenda ku studio awo alina ebintu byakola. Tujukire nti Jose Chameleone talina mukyala like mukyala we ali mu America abasinga bagamba mbu yanoba lwampisa mbi za Jose Chameleone so nolwekyo mbu abadde akwata obusajja bwe n'abukombesa abakyala mu public ate nga omukulu ono mbutayagala kuba nti agambibwako buyensonga lwaki aze akuba abantu abenjawulo. Then information ino tugifuna wabbawa era nga abaana abamu like balira ne videos n'ebifaananyi yes era nga batusuubiza okuba nti ebifaananyi bino bagenda kuba nti babituwa anytime from now ne videos ezimu twazirabyeko Jose Chameleone nga akola efujjo n'okuba nti akola ebintu ebyambioni. So nolwekyo in case of anything we are ready to battle we ready okuba nti tuleeta ebintu bino namwe mubirabeko. We have these videos n'omwana agambye agenda twongera ebintu ebirala oba basajja bano bagambye bagenda twongera ebintu ebirala. Jose Chameleone ebintu byabadde akolera ku studio nga like tebigenda mu myaka gye. Imagine you star lwaki having a sex mu public lwaki okombesa abaana obusajja bwo oba dikio ku studio. Why don't you keep yourself? Why don't you keep your dignity? You aspiring for a Lord Mayor seat naye okyakola ebintu by'abaana abato. So byebyo yes abaana bagamba nti Jose Chameleone obujozi bwe ajoga abakazi ku studio n'abakombesa omukira aba like obugundi bwe ku studio ya Bawa. So nolwekyo yensonga lwaki olutalo lwavudde awo era nga batusuubiza okuba nti bagenda kuba nti bayokya oba kuba nti bongera okuswaza Jose Chameleone n'okuba nti boolesa empisa ze embi mpola mpola. Jose Chameleone naza kuba abantu abenjawulo yakubako musajja mukulu Vampino waliwo kampu ye Young yakuba Rasa Edias gayo yafa n'okufa then ne bakisiba ku Rabadaba and that was the downfall of that Rabadaba. Musajja watu ne bamuwaire ekintu kyatakoze. Jose Chameleone yakuba ba Red and Weasel yes Jose Chameleone aze amanyira abantu bangi ku gatane muganda wa mutu amanyikidwa nga Palaso. Jose Chameleone yakubya abantu bangi abamu abali mu like abamu betutamanyi ne betomanyi. So nolwekyo yoyo Jose Chameleone for now yes ebifaananyi ne videos nga Jose Chameleone akola efujjo n'okuvuma abantu clips ezo zonna tuzirina era in case of anything tujja kuba nti tuzita in case of waliwo threatening okututiisa tisa n'okuba nti yes agezaako okuba nti atuluma naffe tujja kuba nti tujjayo ebyo ebintu tubeere nga tubipublishinga nga mubyewulirirako mpola mpola. That is Chameleone for you. Subscribe sharing tubeere nti tugenda mu maaso mpola mpola yes byebyo ebifa ewa Jose Chameleone. Nsigadde Ntambi Jimso. Follow me on Twitter nkosa Jimso 16 ate nga ku Facebook nkosa Ntambi Jimso.